Hello. Hello. Abu Koisi Gerla Polnel. Ijasesi. Enjoy. Aya, nyamaza. Honorable ministers present, honorable members of parliament, LC5 chairpersons, all the people of Teso. I see you are very many, there are very many behind there. Thank you very much. Let me recognize my big brother, Honorable Muhoozi. Ntenguri teina barafiki, teina mukwano gwa ravingi, ekwegana murujudde, shepiria katirangirira, olwaleero gwakundaba, sigano ina ebizibu, sigano ina amabanja, sigano landiroodi akufulumya, sigano abaana bo tebasoma, sigano ekyokulya kikwekubya mpi, naye nga tonneesaasira, sooka osaasire ku mumpembe Yoweri Kaguta Museveni yazaala Muhoozi. Yoweri Kaguta Museveni alinga ng'omusajja eyalina ennimiro. Mu sizoni y'enkuba ey'okusiga, n'agula obukuta n'ayiwa mu nnimiro, n'agula ebijimusa n'ayiwa mu nnimiro, n'agula eddagala erifuuyira, n'asiga entangawuuzi, n'akoolera, n'attiza, n'afuuyira, naye mu budde bw'okutuuka okukungula entangawuuzi ne zimusala. Naye nga byonna bikoze bimutuusa ku makungula amalungi, ng'ate yalina mu sizoni ya nkuba, omusana tegwayokya ntangawuuzi ezo kubanga yazirabirira bulungi, naye entangawuuzi mu budde bw'okuzikungula ne zimulaga nti zimusaze, zaginjimuka bulungi kungulu, ne zimuwa essuubi nti ekiri munda eyo zirabika zitaddeko ebitangawuuzi ebinyirira obulungi okuzaama, naye agenda okutuuka okubisimayo wamma nga zaakoma kunyirira kungulu, naye nga munda tezassaako. Kaakati Muhoozi Kainerugaba yakula bulungi kungulu, alina figa ekulowoozesa nti munda mulimu ekintu, naye nga figa eyo singa kakutanda n'ogibikkula munda temulimu kintu. Weetegereza omutwe gwa Muhoozi, gy'emitwe gy'abantu be walirowoozezza nti bategeera nnyo, gy'emitwe gy'abantu gye walirowoozezza nti basaza nnyo, naye nga munda temuliimu ka memory card. Nga munda temuliimu ka memory card. Y'ensonga lwaki musajja mukulu ono bamuwandiikira speech ate era n'emulema okusoma. Mu speech gye bamuwandiikira, imagine bamuwandiikiramu n'erinnya lye, naye n'erinnya lye nti I Muhoozi Kainerugaba aka MK nayo kimwetaagisa okutunula kapapula alisome. Enna atunule kapapula alisome bulungi tulabe nti alisomye, naye ate mwana tu n'erinnya erirye limulema okusoma. So bw'oba tonneesaasira ku bizibu byonna by'oyitamu mwavu munnange, sooka osaasire ku Yoweri Kaguta Museveni eyateeka mu mwana we buli kintu buli kirungi okumuggyamu abaana. Muhoozi Kainerugaba yagenderanga mu ngatto ku ssomero ng'ate agendera mu mmotoka, akulaga nti ebyo byonna tebirina kye byamuyamba okwongera ku ntegeera ye. Nga ggwe alaba vidiyo eno akaaba ebizibu by'oyitamu essaawa eno, munnange ku ssomero wagenderanga mu bigere, ate wagenderanga ku bigere n'otambula mayiro nnya, naye obwongo bwo bukyasaza bw'onoobukozesa obulungi, Mukama agenda kukuwa ekyamagero, kubanga be yawa ssente be yakuliza mu buli kimu yabamma obwongo, ate ne bwakuwa ssente ng'akummye buli kimu, abwongo ne bukutimawa, amagezi amatono tegasobola kukutuusa ku birungi. So nga tonneekuba wansi, nga tonneekuba ku kisenge, lowoozaako ku mugagga nannyini ssente eyateeka mu mwana we buli kimu. Embwa enjizzi ezaala enkolya. Mikwano, embwa enjizzi ezaala enkolya. Yoweri Kaguta Museveni yayina siyaasa. Yoweri Kaguta Museveni yayina siyaasa, era mu siyaasa oyo gwe yakozesa okulimba abantu ba Uganda, n'alimba abantu ba Buganda, ne Ssaabasajja Kabaka n'alisalawo okusuulawo abaana ba Buganda
ngaba Dr. Andrew Takome Kayira ngaba Serwanga Lwanga bebibinje ebirala n'agenda n'owa NRA Yoweri Kaguta Museveni Omunyarwanda kitegeeza nti ye Yoweri Kaguta Museveni yalina siyaasa naye embwenjize ezadde enkolya neera nga bwe nabagamba waliwo ebintu ebitasikirwa ebitone n'obukulembeze ebyo tebisikirwa era buli lw'onalowooza nti osobola oteekateeka omwana wo akuddire mu bigere wallahi kikafuuwe waliwo ebintu ebitasikirwa ebitone n'obukulembeze Yoweri Kaguta Museveni naye yennyini oba yakula atya alabye ku bakulembeze ab'enjawulo abagulumiza abaana baabwe mubbo badikiteta actually si bakulembeze kuba omukulembeze bw'ateekateeka omwana we gye bujja asobola okufuuka president wadde nga taddidde ye mu bigere nga mu bano mulimu Bush senior owa America nga mu bano mulimu Jomo Kenyatta abaana baaba babiri bakulembeddeko ku nsi kubanga bano baali bakulembeze tebaali badikiteta naye badikiteta abagulumiza abaana baabwe babaddire mu bigere sometimes n'abaana baabwe abamu babasooka okufa nejjukira mutabani wa Mobutu ne Mobutu yateekateeka ne Kadafi yateekateeka naye abaana baabwe bali luddawa owa Mobutu ali mu ntaano olwaleero owa Kadafi oba kyajjave mu kkomera Yoweri Kaguta Museveni gwe ki ekikulowoozesa nti oli dikiteta wanjawulo Mukama Katonda agenda kuweera omwana w'obukulembeze nti agenda kuddira mu bigere naye akola obwa dikiteta ku bantu nakugamba Yoweri Kaguta Museveni singa tukuwa ne tukwesiga n'obeera president wa Uganda nojjo tukola amajjolobera si kkubo lyo lyokka lyoba olinnyeemu naye n'ery'abaana bo obeera olirinnyeemu y'ensonga lwaki batugamba weeyise bulungi olimira abaana be makubo mwe bagenda okutambuliranga bw'olyeyisa obulungi abaana bo buli we balituukanga bali bagamba nga ha mwana wa gundi yitawo buyisi kubanga taatawo yakolanga trakita erimu oluguudo gwe mwolina okuyita Yoweri Kaguta Museveni okakasa okozenga trakita omwina ayita abaana omuli abalina erinnya Museveni oba amakubo gaabwe ogasuddemu maggwa ekirala ne tayimu yaabwe ogifuze famile ya Mzee Amos Kaguta omulemirembe yakafugira emyaka 38 mama newankubadde famile ebeera blessed mune Muhoozi ajjafuge famile emwe esobola okufugira emyaka 5 mu byafaayo by'ensi wali okirabyewa nti famile emu bweti etutta abantu emyaka 5 okujjako ng'abantu abo bazidoolo obanga ziddoleza ebyayi zitasobola nakwerwanako naye awatali ekyo gw'ofuza ebibyo n'ofugira abaana bo n'ofugira bazzukulu bo ofugidde olulyo olwo ate era nga bwe nkugambye nti omukulembeze bw'afuga obulungi abaana be bwe batuuka okukulembera tuba tubawa kasiimo okwebaza bakitaabwe emirimu emirungi gye baakolera ensi Uhuru Kenyatta teyategana nnyo nakwesiba ku bannakenya oba nakubakakasa nti asobola okukulembera wabula taata we yali yamulimira dda oluguudo buli we yayitanga n'abagamba nti ndi mwana wa Kenyatta nga bamugamba yitawo buyisi genda wali abantu ne bamuwa akalulu kubanga taata we yamulekera legacy ennungi yamulimira oluguudo George W. Bush Junior senior yali yamufugira bulungi senior yali yamulimira bulungi oluguudo era Junior yayita kawewevu kyovolaba yakulembera ebisanja bibiri nga Uhuru Kenyatta bwe yakulembera ebisanja bibiri si lwakuba baali baweereza balungi si lwakuba baali bantu balungi naye baatambulira mu bigere bya kitaabwe nti Uhuru Kenyatta we baamulondera ng'alina n'emisango gy'awere nnemba nagyehiige teyali mutuukirivu ye ng'omuntu naye kitaawe yali yamuteekera buteekera bulungi nnyo amakubo mwalina okuyita Yoweri Kaguta Museveni gwe singa tugamba nti Muhoozi ajja oba singa otuwa Muhoozi n'omutuleetera nti bannange noono omwana wange mumuweemu bannange noono omwana wange azze bakulemberamu Yoweri Kaguta Museveni tukwebaza ki gwe sooka weebuuze tukwebaza ki kututta kutusiba kulyazaamanya ensi kutunda bintu byensi gwe sooka weebuuze tukwebaza ki
era tuba tukusiima kuki kubanga ffenna tukimanyi nti gufiira kwatazadde mwana omuze guviira ddala ku ngoze yagwola Yoweri Kaguta Museveni golowooza emizeeje emibi obutemu bwo obubbi bwo obukenuzi bwo olowooza ogenda genda nabyo mu ntaana nga tomuganda gamba gufiira kwatazadde mwana ya omuze gufiira ku mugumba emizeejo gijja kwesimbuliza butereevu gigende ku mutabani wo Muhoozi Kainerugaba kyokka ng'ate ne mutabani wo gwe gigenzeeko naye ayina emizeeje Yoweri Kaguta Museveni olaba tubonyeebonye naawe ow'omuze ogumu omuntu omu ow'emizeeje naye ate ono ayina egijje ng'asikidde n'egya kitaawe ng'ate gyonna mibi egijje mibi egya kitaawe mibi olaba naawe ow'emize gye weetisse obwomu nga gwe yatandikawo emize emibi ewamu otufutubaddeko otufungidde ekyonziira otufungidde akayinja mu ngatto olaba naawe otujoonyesezza era kati otulemerewo oli asikidde emizeegyo kyokka nga naye ayina emizeegye tulimalako naye olaba gwali soba okeera bukeezi n'ogamba ichuli afe Tomujjulu ng'afe Nankunda Muwanga afe Brigadier Nobo Mayomba afe Kazini Mumukuba akatayimbwa alonda Nyakayirima mu Muwobutwa bani bonna baffe naye ate ono omutamiivu gwali soba w'obeeredde otyo naye ate ono agenda okusula nga teziriiko agenda okusula nga maginu agenda okusula nga tali soba ffe tugenda mukwasaganya tutya golaba gwatanywa mwenge Museveni tanywa mwenge by the way nkibagamba tanywa mwenge naye ate obwongo bwe butamiivu kubanga atamiirira mu bulamu bwammwe akeera ku makya ng'obwongo butamidde kyokka nga tanywedde mwenge n'agamba ikyuli mumutta aveewo Nankunda Muwanga aveewo gende musasire abaana ba Nuupu amasasi mubajjewo abantu bwe beggunga mubatte olaba gwe otulemeredde naye ate ono katamiira jjobyo ono eyakola endagaano n'omwenge nti mpa ettamiiro kubanga endagaano ya Muhoozi yali bweti n'omwenge mpa ettamiiro nkuwa entegeera yange omuntu atabeera soba tagenda keera ku makya atukubeko ne bbomu y'obutwa tagenda keera ku makya oyo baganda bange atukubeko bbomu y'obutwa wuuyo yagenze mwayimiridde ali mu kwogera naye olwayimiridde okwogera kutte kapapula anaafuuka thank you very much kakati kambuuze okunza abantu ne ssente n'oteekamu ne bakuŋŋaana ne babakusombera naye nga tosobola na baadula esinga gwe weebuuza oli TV wabadde ogenze bakulabe nga firimu wabadde ogenze bakoliki ate kyannaku nnyo nti bonna abamwetoolodde bonna abamuli okumpi bannambalujjega tekuli asobola mmuteekateeka waliwo abakulembeze ab'enjawulo oba waliwo abantu abanoonya obululu nga babateekateeka nga ttiimu zibateekateeka nga tebannalangirira kukola laale nga basooka bateekateeka omuyimbi ateekakasa nnyo kitone kye weewaawo n'oyo akyekakasa akola lyaso lw'anaakuŋŋaanya abantu abayimbire tandika okukolanga ku lyaso za speech zo naye ate abamuteekateeka nessibanenya bayinza okuba ebyo byonna babikola naye ono agenda otutuuka kadaala ng'amaze okutamiira nga bye bamuteeseteese oba bye bamutendese okwogera abyerabidde kyova olaba nga n'erinnya obunnya erinnya lye aliko paate era sitiiro ne limulema okusoma kanneddira ebutambala ku nkuzi maze okukola violence endemiggo